Kakati ntandise ne information oba ntandise n'akatambi wali ak'omwana muwala wali Omunigeria eyayimba American Love. Kakati nno atuuse wali e Uganda era agenda kubeera nga ate Abannayuganda abasakata omubimba wali wonna naye nga bwe kityo ate wali ku Kwigi Madi atuuse e Uganda era nga bw'olabaawo. Kakati awo ng'ate nvuddewo nkutte ate obutambi obw'okulala muyite mwana mulenzi King Sir ne mwana muwala wa Spice Diana era nga bw'olabaawo nti nno Spice Diana yabadde akyayiddeko bambi wali ku King Sir okubeera nga amwagaliza ate amazaalibwa amalungi era nga bw'omanyi nti no Spice Diana munikini wa King Sir nnyo nga era bw'olabaawo muganda wange. Kakati basoose ne bakolayoko ka challenge era nga bw'okalabaawo mwana mulenzi wali King Sir ndowooza omulaba wali empewo yabadde jjukira nti n'enkuba yabadde bambi nga yakatonnya kati nga empewo ebula omuto obuse era nga bw'olabaawo baadde bakutte wali kambuleera kambuleera ka Nuupu wali wona era nga bw'olabaawo muganda wange. Kakati nno Spice Diana bambi n'amutwalira n'embuzi n'amuwa ne keeki era nga bw'olabaawo bambi bintu bingi nnyo bye yawadde omwana mulenzi ono King Sir. Naye nga jjukira nti n'omwana mulenzi ono era ke kakatambi ngenda kubeera nga nkakulekera mu maaso awo naye nga ate information oba update eriwo ate etambula ku mwana mulenzi ono King Sir kati nga bwe twogerera alinnye wali Germany agenze wali Germany era nga bw'olabaawo agenda kubeera nga abasakata omubimba paka ate wali amale agende wali e Dubai asooke nawo abasakate omubimba. Sigenda kulwisaawo kansooke nkuwe kano akatambi ate nja kuba nkomawo.